Waniriza kuleta hijab point jangu kulambuze katonotono. The name is here. Tuna hijabs okuva Turkey, Egypt, for this branch only, pavilion branch. Tuna habayas from Dubai, etc. Eno section yonna nga yemujiraba ya Cairo, and tuna section ya Turkey this side. Mpozi nekirala bannange temusubwa. Tuna very nice veils. Eno section ya Dubai, originals only, and branch only and only original item. So twina the one who mix and match veils obo butambala bushalupya ku market banange temusubwa. Twina mix and match veils, twina crinkled veils, etc. Because then on side subhanallah. Twina this side eliko more of originals of Egypt. 2 pieces only. No. 2 pieces only. 2 pieces only. Very, very nice ones. Very, very nice ones. Very, very nice ones. Because that anyone who are now I work with plain veils, chiffon and cotton, jazz veils and instant. Banaibadia, Tumaniliza, Ham Block S, shop number 8136-144. What's the block F? Main entrance of Ham. Mogendo Sangamata hijab point. Wala pande HTN dala. Elinya lieryo. Ngabulijo. That hijab point. For you, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So wananga tubalinze muje mtuwagide for all the best hijabs and veils, kanzus, ebyabana, ebyabakulu. Okay. Omulabi waffe owa Tawfik Media UG ogamba otya nagyo sinziro kubanga otulaba nga mukimanyi nti guno omukutu gugatta ebintu bingi nnyo. Okay. Omulabi waffe owa Tawfik Media UG ogamba otya nagyo sinziro kubanga otulaba nga mukimanyi nti guno omukutu gugatta ebintu bingi nnyo. When it comes to entertainment, ate tutunulira nnyo n'abakyala ba businessmen and businesswomen. This time round included omukyala ono amanyiddwa nga Minata. Tuli wano ku Minata hijab points. Before you proceed, so kubuze kubakulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Minata, CEO Minata hijab points. Era nga tusangiwa wano ku Ham main entrance ya Ham towali kubula. Main entrance ya Ham jalaba ekipande kiko Minata hijab points. Minata hijab points. Kinene nnyo. Nze singa ekipande Kampala. Kinene. Omanyi munnaye nze nkulaba nnyo ku social media. Mukyala wa social media nnyo ate mukyala siba ku TikTok. Mukyala wa social media, mukyala wa business nnyo. So nako lwaleero nga mutulaba waneeno tuli ku Minata hijab points. Mukyala adiringa mu outfits ez'abakyala ez'obuyisiraamu. Namutali basiraamu by the way, as long as they're kwambala decent. Okay. Well, ngera bo muda gamba nti tuli wano omuntu aliyo yenna inanga oyagala kwambala decent. Decent kikyotegeeza kinnyonnyole muntu olwero yambala ngomuntu agenda kuyisa mu maaso tolwesisitaza. Okay. Oshijeyo mulwesitaza omuto omukulu jjajja maama etc. Olwero yambala n'ogamba nange kenyini nzigumide n'abandaba. Okay. Well, tugenda kuba tuwogeramuko embeera eno ey'okubeera nti munnaye tulina omukyala ono Minata, mukyala musiraamu, tutera nnyo mulaba ku TikTok. Tavaako mukyala wa business ate mukyala abuulirira abantu. Gwe bw'oba oli eyo nga munnaye munnaye bikutabuzeeko nga okubuulirira abantu wabyumira. As in mu mbeera z'abaka. Business wise only. Business wise only. Yes, business wise only. Maybe even motherhood by the way. And kachane gendo dealing with motherhood. Mufumba bana imundeke. Okay. Motherhood and business. Nayo kusingira dala business. Okay. Okay. Minata, for starters. Omuntu ayagala okumanya lwaki wasalawo this kind of business. Notagenda mu bintu birala because wali ebintu ebirala businesses endala ate nga capital waayo si mungi. Naye munnaye erina edduuka lwa capital lwaki wasalawo business bweti kikechi. Mufuzo obuza lwaki nalonda business ya Sharia. Yes. Years nengo. Na picking an interest mu bantu abenjawulo. Like campus je nasomera nga bona bayambala fena twambala Islamically. So na picking an interest okuba mu nyambala yafu okuva waka and then even the campus area that I was living in. So but mu bwangu nze ng'omuntu nayagalanga nnyo fashion. Naye ate
Segombako okutunda ngoye ezo za bbeeyi nabanga njagala tunda ziri eza layisi Neera nga za busiraamu. 6, 7, 8 era zonasookeramu before joining this one. Kubanga engoye z'obusiraamu zatutawanganyanga nnyo like wanonyanga olugoye ng'olina emitwalo gye 3 olina emitwalo gye 5 6 naye nga tosobola lufuna. So nengamba bwe ndifuna ekintu kyenkola ndi making sure prices zirino era nayagala nnyo okukola business ya sharia okusolvinga eyo problem. That was my biggest aim. Era nze natundanga engoye nga nemba ninako 5 ng'olugoye ntunda. To remove that problem of sharia za bbeeyi engoye z'abasiraamu zatutama za bbeeyi. That's why natandikira muziri nze ntunda olugoye okuva ku mitwalo 4 nga mmanyi tuna omuntu owansi agenda kusobola olwa affording. Era awo nnyini webadde ngenda okujja nti sharia zo ziri mu range ya sente nga mmeka? Kati amaduuka nagawulamu 2. Olina eno eri one of the branches. Sobola wabweru wotuna eriko kinga mu pavilion wano waliwo prices 15 kudda waggulu. So the other side tulinayo kuva ku 3 kitundu mpaka 15. Naye nze ate eri gye nsinga okwagala. Eriwa? Side zeri. Lwaki? Pitayo omwagala w'abangi. We watandika kino? Yes. Kino. Nekirala bakasoma baayo omuntu omuguza ng'olaba akyagadde akyafudinze like so tewasosola. Naye kati wano omuntu asobola okugamba eba nange emitwalo gyange 5 tegisobola kale nakunakuwaza. Kwegamba n'omuntu wa wansi waali. Omuntu owansi mbanja nnyo omuntu ono aleme gamba nti sharia za bbeeyi. Saving akabox ko mitwalo gye 3 kitundu 4 welumba ekibuga ajja 13. Sharia bubaamu. Ate nga material these days batukola material mulungi ddala. The major aim was nabonaabonanga nnyo okunoonya olugoye nga teza bbeeyi eto zisobola ava Masaka. So nengamba wenafunamu sente I will do something like this. Ebintu bino okuguka otya mu byo kuba munengera bwogambye mulimu abafera wenajja nakulaga material bwati. Should we say nti ebbanga ly'omazemu you have that experience? Material wise bw'ojogenda ng'osuula ogenda otandika obyawula omulungi omubi akunjumuka akolayo bati nowewala okuddamu ate ozisuubula. But then nze nakula already ndi mu textile. So my mama yatunda material wa Gomas. So nga musobola okwawula material omulungi atali mulungi azitowa atali. So nalinamu that element of selection. Kuba gutyo. Baffe wakati osigala omwana mwenna holiday bwenna mugenda ne mukola. Yes. Emamba mutakuza abaana nga holiday wetuuka ngende muzinoonye. Era nga tugenda ku dduuka ne musala material rolls ne mudamu ne muzizinga from before. Yes. So that element of selection badde njirina. Engoye zino ozaawula otya Minata? As in ozaawula otya nti luno olugoye nti muntu kika bwati oba bantu kika ki abayinza okwambala engoye zinene? Yes. Nkola targeting atya market. Teguza kutegeka. Sinze ngobera nnyo selection yange ng'omuntu. Namu believe nti ekintu kyenjagala n'omuntu mulala kyagala. Era wemba nsubula ekintu kyesitayagadde sikisuubula. Bw'olaba olugoye bati ngamba omutoka nga tegulwagadde sikisuubula. So nze nsuubuza mutima. Ate actually n'abasuubuzi bonna omuntu yenna yandisuubuza mu mutima gwo. Olaba ekintu nga tokyagadde okitunda kikuzibuwalira. Because katika scenario oli customer. Njagala kukakasa nti olugoye luno lulungi nakakasa nti nga nze silwagala. Osegeera njabba nnindi. But wemba ntufiiringa nga nalwagadde that means ngenda lukuguza woyagala toyagala ngenda lukuleeta olugule. So wemba nsubula usually I feel myself. Oba zino eza layisi benkalaba nsobola okambala oba olw'ebbeeyi nze nsobola olwambala. So I follow up nze kyensobola okwambala kyenjagala kyensuubula. Osuubula wa oba osuubula muno mu Uganda? Ntera ogamba abaana nze njiriba paka anytime. Era omuntu yenna ng'ali mu Uganda bw'atikkula wali dolitse ku nnana for example ne bangamba batikudde pieces ebisatu tulaba nabakuba China batikkula engoye nnyingi nga nninamu akasente kange ngenda mugulako dazini zesobola eri ku nnana. Yes. But okusinga these days alhamdulillah neerinnyira naye nfuna nnyo eza wansi tukosa nnyo China, Nairobi, then eza tukosa nnyo Turkey, Egypt, then Dubai. Naye nze ne wendulaba mu Uganda as long as lwatuuse price mpita lulungi nze nja bisuubula. Nze sirina kusina buzimbu so osobola ne wansi ne Muhammad kasaba sisuubula dazini emu banja basubula variety. So baba ina variety
nga design nnungi enkolera price egenda nkolera amagoba nga njikuyiribako yes mukabeeyi nze nja nogamba otunda mmeka nti ntunda eneena nze nga ndaba kwetaano nja kuyita nga nkugulako nga nzira nga ntunda 5 oba na kitundu oba 6 zinjagala depending kwegamba engoye z'olina waneene eza sharia buli sayizi yonna ogirina oba mutono oba munene bwe tuba tusuula making sure omixinga sizes because tomanya naanaagula naye ekirungi kyazi engoye ziye za China Nairobi zo zijja already bando yazo erimu all sizes bo tebatunda ate zino zenzibu zino zo zebbeeyi weziremaganya nti sometimes ogenda funa design ekwa only one size apart from only taki yo ekwa size zonna omulundi gumu but ate one design muzibu bwolina nti ekwa one design one color but different sizes so ezibuwalamu naye zino esigadde olina okusubula ng'obalansinga okusinga ddala Cairo nguzeemu abatono bameka abaddako abanene medium what bwebati so ng'omusuubuzi of course olina okumanya bantu ki b'osinga okuguza ennyo kati nze nguza nnyo ba medium people yes abanya n'okusoba abanene nnyo so zabanene ntekamu ntono then the medium people beesinga nleeta because neemanya my customers are usually girls of this size what kati olaba nga customer base y'abantu bakulu of course bring more of extra sizes kati bosinga okuguza bosinga okuteekamu okutwaliza ewamu bw'oba osuubula olina by'osinziirako yes of course before tunagenda mu katale olina okuba ng'omanyi njagala material ki antambulira colors ki ezintambulira because ogenda suubula yellow for example ogenda suubula red mu sharia tetwambala red as orange ezo bright colors mu sharia tezitatambula nnyo so you have to know lino edduuka linasuubula color ki size ki ezitambula obulungi material ki yes kati lino edduuka for example here toyitawo fake material tebajja mugula fake material yes bamanya batya nti fake omukasitoma omwambaza osobola otegeera kati naawe kanyini naawe atunda oba omanyi ekituufu nekitali kituufu kati beera genuine oteekawo wano originals only nsala bagamba I sell originals and original copy bwenkitambula because buli lugoye luba original in its own way yes. So nze nkulaga I'm having this and I'm having this dola 18 nola mpaga kitundu nkweruliwa so pocket yo weegwa I put you there tulaba nti oli mukyala oli muzadde at the same time tulaba nti oyinza okubeera nti olinayo abaana abawala especially abaana abawala abato okusingira ddala engoye zino tezirina ngeri gye zibaboolamu how you mean bana abato ba baby no like olumu bana abawala abato ba teenagers so kati engoye zino zijja mu ngeri zenjawulo waliwo design ejjanga yakyo kikulu of course onajua teenager tagenda mutulako nabo design ezijjanga z'abato kati for example two pieces shared with two pieces zinyina nnyo abato okusinga ate abakulu omuntu omukutayagala by'olugoye lwakuzaako so kikuzaayo wali kyeragambye customer base esingamu baliwa osegera kati oba osinzaamu bato olina okuba nga omanya otekemu kyenkana ki mu bato then mu bamaama otekemu kyenkana ki waliwo design z'abamaama kati kafutans of course zo ziba zikukolera kyoyagala omuzadde ajambala naye kati waba design nga yakiwala so you mix up and see mu bintu bye tulaba teziboola by the way shara teziboola mu mwana muto ogyeko ekika ekyo nga kyenkunyonnyodde bwe tutunuulira bakyala bokka be bali wano this branch bakyala bokka no I have 3 branches ziri 3 you have 3 branches yeah there are 3 no just nakikola bwentyo I feel like man na class je mande semabega so this one pavilion eri 15 kuddamu like those people only tetusobola kufuna mujja 10 no 15 otandika 15 okay kati ninamwagala abanje kugambye esatu kitundu paka 15 munana mukaga zesinga mu mukaga tano kitundu zesinga mu kati nina kids and kanzu yeah so kids and kanzu osanga sharia z'abaana bato kanzu z'abaana bato kanzu z'abakulu okitegeera so men balina their section nkyogenda kujja ibro nguleke kanzu nkuwe ekitambala kyako nkuwe obuge yes because it's a full shop bande manyina ikanzu njigula yokka n'ekitambala n'ekigula kyokka nsobola okukolera kombo kiki
combination like kolya ka package so kokola ko munenga mati nina kwe kanzu kwende ko musalo mfanaga ne kanzu kwende ko ekitambala kwende ko buge kipe mtwalo 15 byonna wamu. I usually do those combos for birthday abakala birthdays so n'abaami balina section ya sina bachala yensonga lwaki walire wateekako all Islamic yes outfits and gifts. Checho nchobo yagala kalabu nina obulawo obwentera ogula Turkey mwera packet mulimu Qur'ani musala bichi mutuna mpa 5 abantu bakusanya ku birthdays omuntu omwe kirabu nagamba ekana tawe kali unique so making sure Islamically covering her up. Osinga kusubula wa This Star Wars osinga kusubula Cairo, that is Egypt right now. It's not so. But the other side, like I told you, the other side is Singapore, China. Wale watulina prices ezili wansi neka tangambe ko Ibra olugoye lwe China so olwambala utalumanya right now at my like ku manyirivu wena right experience now so oloswego lwe China nenduguza customer natalumanya to China because these days even China made balikola good quality depending on you that asubula osulachi material atya wala material mulungi era ntera mu describing aba customer ne bagamba material no mulungi nemba wane warranty bagamba gwe mutala yambala so even these days osanga omuntu ngali mu office tamanya na price ya yambala kati fetu watu bamanyi no gamba yona ali mu kanga so even China has very good material. Okay. Nenga bututunule wandiyagadde okubeera nga cause mulimu abakyala abamu abali eyo nga sharia zengoyeze nga togenda munyumiza bino bitete like sharia kale okwambala yenna n'abuna nti cause gye bali nga from Monday to Sunday ayambala sharia nange ndi omukubo from Monday to Sunday actually mwaka ku mwaka nyambala sharia ne mukikola mutya it's just because it's part of you like oba wakimanyira nti zino zengoye zange kyangwa omuntu ayambala empale naye ezo zibe engoye ze kyogamba Minata toyinaayo ngoye za bulijjo zino katugambe oba let's say for example ngenda twala bana ku Sunday I take my kids to Sunday nyambala two piece ekipale ne shirt dress naye nga bikomene sometimes even here naye nga engoye zisinga obungi sharia but bonsanga nga nyambadde two piece no empale nechi overthrow on or something kiba sharia Islamic era nsala swala kiba kiwambu bwekisi era nsala bungi swala ne imirirawo naye I'm more of sharia okay business wise ebintu bino bebeeramu ko challenges as well tukulaba nti oyina branches almost 3 omukyala ali eyo oba omuntu yenna ali eyo yandibadde yeetaaga okubanga akola ekintu bwe kiti magezi kigoyinza okubanga omuwa gwe wakikola otya something like that nene nnyo because to sharing the business stories, to sharing the I usually share, by the way, about following Ibra, sharing sharing I have business talks, sharing and knowledge about business. So that story is very long. Now all in all, business you na no nye chintu cho feeling toyaga umutima. That is point number 1 because the newe nakaka okutunda engoye natozi feeling awegala masawa togenda zifunamu osegera kati advertise you want to business do ali oyagala nebwe lemererwa gamba naye kanyimuke because you feel it osegera njagala so just so inakukola chintu cho feeling akumutima business eno njagala you want to feel it nechala ku keeping on nga you aiming high abantu abasinga by the way mufuna yo ku sente mufuna yo ku following otuke sana nobanga otuse okay how do they call it kale ngolaba natusedda jenaga naye always batugamba aim higher nti mama nali nene duka nensono kwa nelili sono kwa nekino yes mina bine emitu bikoledde banga ki 3 years now. I'm celebrating 2 years in business. 3 only 3
3 years. Tulaba nti Ngenda kweza 4. Tulaba nti bbanga ttono mukasa ebintu byajja mu bbanga ettono. Banga si ttono nze golaba nakolanga content wa comedy. Nakolanga ebintu ku TikTok abaana bammanyi Ibra tumanyi nakumanya. Wangi? Okufuna following. TikTok has helped me a lot by the way. Naye nze golaba nakolanga content Haji unayingidde n'agula Haji chichi. I used to do funny content. Very funny following nejja. Mangu. Then nekirala okuyamba. But are you still doing such content? Oba watuuka wamala? No. Kwanza zikyabiraba. Kituufu. Naye kati tukula. Kati mama, you know, obudde. And then sometimes okwatanga kino gwasubula gwakola kino gwakola. But wefunda obudde ate mukola. Ate era yasinga otambula. Yes. Minata olina branches 3 zonna. Si zonna zokka. 3. It's big. Akasente okajjawa oba wakajjawa. Nedda Ibra. Business yonna kutunda. Baba ngo ina sales. Mwaka gumu kumala. Ogwa. The moment you're having sales, mwaka gumu kumala. But and then the moment you're ebintu bingi bijja bitubezaawo kanze Ibra nze gola kankweko okulabirako obutono nnyo. Nze kusanga nka business nze mpasa ddaka every day. Every day. Abantu mbalabira like nze mpasa ddaka every day, that is one. Akatipu kawanya abantu. Ndinongo tuna mandazi gojjako 10. Nagochiwa. Kye 10 kigenda kweta 10. Okitegeera. Nsaddaaka nze Ibra tusula zaka. So mbusanga n'ebintu byekola osanga Mungu byayisizaamu. Nze ojja n'ongamba amenya kola no business wadde gye nje nkola ngenda kuwa obudde. I explain to you kino. When I told you shooting, ngamba nakusiza ku nyonyonyodde ndabo shooting one. So I've been always helping. Silly selfish. Nze kabere fellow hijabi mukubira advert by the way. Nze abantu asaba kututoka bamanyi mukubira n'abantu abatunda zine ngoyo obulango. Ate nga nayo byolimu. Yes. Naye nze unfortunately no mukisa omubi. Nanko omuntu akubira kana. Unfortunately. That is the truth. Abantu bakubira obulango sifuna ngale omuntu akwekana bana emyata yakoze branch wetu mugende mumuwagire wallahi simufunanga. But she's stopping her from helping because riziki yo woba ozalibwa Mungu akutonda nayo. Sende bwe kubira akalango ngeyange nawe yo osanga Mungu ayisiriza munzi. So bintu bingi binyiza business amazima sina supply na manja mbulamu bwese. Ate nga bibeeramu okwewola bibeeramu okukola biki n'okumpanya olaba kati olaba otikula zino piisi omwana akutikira piisi nyingi nga ziyitamu mu ssente ze wamuwa. Yes, ddala Dubai watuuza piisi 10 bakuwadde 10. Yogera. That is the truth. Nti munne piisi ze wampadde ze nakusabye nasindika ssente za piisi 10 naye amazima gali nti zazze mweyisemu piisi 10. Yogera bango obwo obusente bubi baba so obusente bubi obwo osogamba nze nafunye mudda nfunye okitegeera naye kumbe olwo baraka zigenda empya zonna zigenda zifulumamu zigenda ne maali. Abantu abasinga mu business ale ddala kivaawo mu supplying awo dozens. I've got a scenario by the way. Twakikulako engoye ze Nairobi mabegako eyo engoye zange nezibulako dozens 3 ezange ze zaabula nezibula netukola ki aba company because ze manja company ze nabatika mundetere ebintu byange. Kumbe waliwo omukyalo omu yali yazifuna ng'atandika dda n'otundako wallahi. Luvannyuma nnyo abaana aba company bazula nti yali ya orderinga dozen meka twamuwaziiseemu naye nga wallahi teyayogera nga yatunda nako okitegeera. Kati nembagamba abaana abakago nembagamba nze mumpe namba mumugamba nsasule mumpe namba. But how would you feel in such a scenario? Kati Mungu ye oba omukozi okitegeera. Naye ffe naye batwetera Ibra engoye nga ziiseemu edazini emu kale edazini baba bagipakinga 13 instead of 12 nagamba bana mucommunicating kubanga ono wakago baba bagimubaze ku musolo supplier yizo bagitaddemu nga nyongeza naye ate owakago baba bagimubaze ku musolo. Yes, kati gwe yogera sitwala lugoye nze lusasasudde. So bintu bingi ebireeta bintu bingi ebireeta abantu okusigala mu business bingi nnyo. Minata ssente okoze enkole mu myaka 3
sente bakola nkulu. Oyina emyaka emeka? Ndi mukulu bannange. Bantu mmwe ndi mukulu. Lwaki omukazi omukulu njogera emyaka gyange? Ndi mukulu by the way. Because this is the new branch. Say my years. Tenaba kuweza myezi. Tenaweza mwezi. N'ebintu ebijirimu. So this one ebaddewo naye nagishiftinze from the other side neteeka wano nenkola kids and kanzu. Kids and kanzu yempya. Okay. Nagisengudde busenguzi nagiteeka wano. Well, business wise still mubeeramu embeera ey'okubeera nti munnaaye patanaawo ba neighbors abatunda kino bwekiti ebyo tubifunangako embiranyembo wakati bagundi bo bokolagana nabo abatunda ebintu byebimu byolimu tunemufunamu obutakanya ne ba neighbors. Ebyo tusobola bulamu but then nkagambako ekyo kimu Mungu osanga nasaasira busaasizi ntulidde mu kitundu ekitali mu batunda by'entunda era bakasoma bange babaziwalyanga nnyo olaba nti nze olaba gyendi nimubabyalaani mbadde ku block S ebbanga lyange lyonna and I'm comfortable there. Ekyo sokusaba Mungu namugamba nti nsaba bakasoma bange bantange wano. Why? Nze ng'omuntu sigenda kulimba ntya competition. Yeah, competition. Ate siya competition nti because sigenda tunda biki but ntya nnyo omuntu okumutunuulira obulala ate nga naye bwantunuulira bulala. Kubanga biba tuli batonde. Kyokulaba ng'otunze n'okulaba n'empulira nfunamu kati. Then ekirala. Osanga n'olinga sitatunda by'otunda naye nga neera akuwalana. Naye ng'okimanyi by'otunda si byatunda. Atunda birala nawe otunda birala naate nembeera. But nzazazaako nnyo okwetinga ekisooka nze siba na mboozi ne ba neighbor. I'm sorry to say. Ogenda kusanga mu dduuka ya neighbor mutudde. Lwaki? Kyeka kirimu nze ng'omuntu. Sikyala wa ba neighbor. So olaba nengenda ku block nengenda ku mudduuka ya mukono gwange ali eri ewala naye nga sikyadde wa neighbor. Neetuulawo nenyumya nno. Amapaso say salam banaye muli mukyaye mwase mukyaye biki every day. Nabuuza wemba nakyenina ekyokuba ne sharinga nammwe. I make sure I befriend you all. Naye situula kunyumya. Okay. Yeah. So my neighbors, all of my neighbors, zibalina obuzibu. Sina any problem with my neighbors. Nina anyway, yosijja gendayo. Akasente kano business okuyimirirawo bweti. Akasente kawo ka kikyala oba oyina omwami akusupportinga ina haji akuterawo omugongo. Eyo byola bayitako obuzibu ku TikTok eyo question. Era ku TikTok ya haji. Omwana abayo nakolera amawulire nagamba myaseka kisajja kikulu. Kyampa sente nekola business. But anyway, mazima matuufu. Nze abantu bakusenange bandabye gye mudde. Mostly ku TikTok nga postinga nga nnaka area workers. So me, I own every coin I have in my life. Alhamdulillah. Okakasa minata. That is it. My husband yekana nange. Well, stood there tuti. That is how he is. My husband is also young. And I have and I know responsibility of taking up his family because we have kids. At time now in a business is running. But I will not deny because expenses are nyingi because sigenda gula mmere waka sinakosa mazi ostegera so nesanga sente zanbadde zigenda yamu ebyo ebintu bizikomyeyo mu business. And people may think nti munnaye engeri gy'oyina you have a lot edduuka oyina ebyokubimeka obukibiki otaddemu ssente nti oyina omwami emabega oyo haji emabega eyo yakola ki. And it's not a lot just kwewaayo because nze n'abaana benda nga yakatandika 1 year. I wish I could say their names naye nga balifa kwewaayo notamala gajjamu nze ndiwawo okujja ssente mu dduuka ndwawo lwaki terikule ate remember likola amagoba kati ndwawo nnyo okujjamu ssente mu dduuka because nga nkunyonyodde nti sina responsibilities nyingi nnyo. I don't come from a family whereby nti nze nalabirire waka nti ze nina ozimba waka no. No. My mom she has her own money. Yes. Oba ssente za kika. I don't know but no kyekyo. Naye nga temulina maanyi ga musajja masente ya musajja. Just hard work. Wallahi nana ntamu.
nze sijja lwawo kujja sente mu dduuka nahandika okuzijjamu. So every after Ramadan I do every after season nenzijjamu zensobodde naye because nzizaamu ate nkola nnyo Ibra by the way nze nkola nnyo. Me ever since I began business I was employed somewhere. Nkera kumacha nenza nenzigula edduuka lina aba bali budde nengenda ku ssomero nensomesa. So I have even that extra money. Your profession, you're a teacher by profession? Yes, I'm a lecturer by profession. No, yes. So bweva waneno nengenda ne lecturing. At the end of the month niya sente ezigenda okola kyo okunya mafuta. Ezigenda okulya byenjagala zigenda ogulwa byenjagala. So if you start saying ate waliwo yamuwa no. Kati bwe webuze zenkola ziragawa. Era ziddamu. You understand? This is not the only business you do. No, because the summer I had to make sure I look for some other job, which sorry, but I'm not doing one thing. Yes, sinikola kintu kimu. Nature business eno sigisokola. Sijjo otunuulidde. Oyinamu ebintu ebirala sinafuna buvunaanyizibwa nnyo kugijjamu alhamdulillah. Naye bwe baba butuuse ofusima nina okujjamu. Yes. Kati ahe nature mazima ga nti abantu abali mu business bonna bakimanyi era bagamanyi nti mazima. Business ekula. Okitegeera, if you're having sales, business ekula. This is how you're running it, how you're jamu chenkana chanto mbajjamu nnyo sente. Then n'obuvunaanyizibwa bwo. Obuvunaanyizibwa by the way butwala sente obuvunaanyizibwa. Butwala sente abantu bambiye maama ye taata yalabiriye waka yakola kino but kitali kunze. Okitegeera, yes. So me the money stockinga naye kikyala kyokola. That's why okipinze sente zo. Yes. Toyina bitwala sente ebyo bya kigundu. Si bingi. Bwe bwe biri bitono. Okitegeera nti sigenda gula mmere, I'm married. Nti abaana sigenda social fees. Sigenda gula pamper. Such things. Naye obudde bulituuka nolaba I make sure I work hard. If that time comes, I will. Binata omwami naye ongambye akola. Yeah. Bino tabitunuulidde nnyo biri awo nti naye mukyala. Kati bino byange kisinziira yipupo ng'egye muba mwateesaamu. So my business is my business. Si yo. Obutuukiza obuvunaanyizibwa bwo ntuukiza obuvunaanyizibwa bwange. Sigenda kusaba ze waffe. Okay. Yes. Sisaba sente ze waffe by the way. Okkiriziganya n'ekyokubeera nti omwami waba yeetaaza support from you omukyala we. Okkiriziganya nakyo kyokugamba nti munnaye omwami asabe miliyoni 10. Kankwate miliyoni bwe ziti nzikuwe. Okkiriziganya nakyo. Depends how much. Miliyoni 10 zoogerako ozimanyi. Kalo like osinziira ku kyo muwa oba no kisinziira. Watagamba Ibra mazima matuufu. Omusajja tebamuwola. Okyogenda tutenda mukama omusajja tebamuwola. Omusajja wo yakuzalamu abaana. Because bw'omuwola you either osazeewo sente ozimukoze ki ozimuwadde. For good. Our husbands don't pay by them. Osanga okyala balala. But our husbands don't pay. So okwewala ebyo kaaba ngambe munange sirina nze golaba customers are not coming nange sirina. Minata. What? Well, but have you ever been there mwami ona yakimayo oyinamu kasente? Kati kugwe n'omwami wanyu asinga sente. Depends. Sisobola mmanya because why would I start comparing with my husband. But the thing is, Ibra kisinziira buyambi ki. You want to I'm going to do this bichi nyambisa kongenda zikuduza. Naye kuwa for the first time bossa sula nja kuddamu kwe. Bota sula sindamu kuwa. Okay. But the thing is, omusajja tebamuwola. The moment womuwolera. But ata sula tonna kyogenda mukolera because he's your husband at the end of the day. Yadda kola bibadde byambamu. Ate kyala bw'oba osazeewo omuwola sinnabagana bawola bayira. Bw'oba osazeewo omuwola manya nti omuwadde. Tazza. Era muwole ezo ezitaakulume nga bazisasudde. Nze mba ngenda owola ninga shuwa nkuwola sente ezitanume nga tosasudde. So akwata miliyoni 10 here. Sobola. You are a man, you have to struggle. Kale nze mba nzigyewa miliyoni 10 zonna. Hey, no, sobola. Era na business yene limunga kisende ni. Nzizange. Sobola zoogera. Because sente zontono naye nga nshamu tugenda zikola. Sente zo tugenda zikola shamu. Zenjagala zo zigenda zikolera ddala.
Sente tugenda zikola hivyo. Well, tulina Minata hijab points wano asangibwa wano ku Ham. Nga bwe mbagambye nti ayina outfits z'abasiraamu nungi nnyo. Try her. Ate ayina bbeeyi eya muntu wa wansi. Tove eri ogambe nti Minata I can't try her munnaye ebintu bye bya bbeeyi. Ayina almost gundi ezitunda egundi nga 3. Ayinamu ezaabo ababede ne bana abantu ba wansi ne bali abakola ki abadira. So tobeereyo nti weekubanjawulo jangu oyambala sharia gy'ogenda okwambala buli omwaka obuuze bannaye wa sharia nga nnungi. So omuntu aliyo yenna awusigalo ng'oliyo affordable. Okay. Neze bay by the way is affordable. Neze Twitter z'ababede nazo ziri affordable compared to America. Okay. So fa bitambula bitya Minata? How? Like as in business etambula etya, like buyers are they mwebali? Nowadays or before? Nakati like Bibi. How? These days we don't have sales now. Era embayo katamuna sales mu bine kulunze tuzidaba. These days Bibi. These days sales are down, but because tuli mu nnaku oyina kalo kimanya nti muzene na kubantu ndanyo muzene na kubasitunda bulungi oyina kimanyanga business owner. So these days tuli active. Should we send mu Ramadan now ngekisibo kitandise? Sales zibera nyingi. Yes. Every shop of Muslim. Mu Ramadan season ya fena for between towards ide season ya fena nayo. But even after muzene na kwenda tutunda naye nga si eri entunda ennyo tutunda kufuna mu capital rent ez'abaana ez'okulya nezifikamu alhamdulillah. Naye nga bo comparing generally the condition is not too good, but because even the buyers now buy obasaasira. Minata olinga yandize nga yandeetaze okumuwa ku tips. Some of the tips omuntu gy'akolamu business. Osobola omuyamba? I following because samuyamba bimala. Just follow me on TikTok, Minata Hijab Point. Because I do talks, Ibrahim, talks is a business. All I share everything. Sharing how do you save rent? How do you go in the marketing? How do you get capital? How do you how do you maintain capital flow? How you know I'm sharing. Capital mufunote. How? What do you mean? Like start. For starters, from the start. It's a story in Panvu. And that story is very long, but simplifying. Like I said, so I had money that was not too much. I had 270 over. Yeah? Yes. 270? Before starting business, namala kwegoba ku mulimo. When namala kwegoba, nga nembala bili musanvu. But by then, already I had interest in fashion. I'm online, nanzia nenjiriba, nentekayo, nenjiriba nentekayo. So okutandika okukola ddala nga kankola ebyange nve mu by'okunkozesa. Osegera. That was software development bye nali nkola by that time. Batuzimba softwares. Nazuka lunaku lumu nakola 27 account nenja mu town wano ku Ham nenonya space eya dummy. Ebiseera bwe waliwo dummy spaces. Osasula ya dummy emu ntwalo mu kitundu. Emu bweti. After COVID wayimiridde go osasula mu kitundu. Nenfuna dummy zange 5. Mwezi emitwalo gya 27. Mutwalo 27 kati wulira. The thing is nasoka nefuna ekifo wepangisa naye omuvubuka yasooka gwe nawasente nanfera nazitwala. Kati nasigaza 17 namona ngali mwenda ntwalo 10 nasigaza 17 kati 17 nasuyako 5 dummies kati kukwata mu kitundu times 5. So the balance kati kwemeze nali mu 2. Nzija nenkiriba nentekako nenga negula machu yabana ne batunga nentekako bwe batyo. But by that time bintu byali nnyo hard. Nga sina pressure kubadda. Responsibilities because nakola nga bampayo ka upkeep akokwebesaawo. So like that's how I began. I shared that story. I will actually share it again maybe inshallah, but it's long. Okay. Nakati wano woli oli satisfied? I still want more. That is the truth. Oya byadala nga kibulamu. I still want more. Why? Because the brand
omuntu wane plan zo plan zange nyala zinene I see sigenda kudda nkola maduka mulala but I still want more money. Why? I'm a person who wants to do charity almost every month. God desire. No gonna know sadaka kama but what's ananga sente zikumala. Yes, I'm a person who wants to keep on helping. I still need more money. Njalo zibayo ku muzikiti n'ebintu njagala okukola obimanyi. Njagala zibayo ku muzikiti nzikolayo ku nguzi nze ndikoze such things. So I still need more money. That is it. Chobola nze kudduka ntekawo amazzi ag'okunywa. Mbula wayitawo onywa kagiraasi bana abeekisi n'ogenda. Naze nfuna empeera tuzifuna mu butuwa ebityo. Yes, kudduka gulayo ekicupa ky'amazzi kya nusu kakaaga. Okiteekewo. Teekawo disposable za 12. Omwana ayitawo ow'emmere wabaako yeetisse emigugu wayitawo n'anywa ku mazzi ng'empeera oyo ng'okukumba empeera ezo. nina amazzi. So there are things I want to do. So I still need more money bannange. Please come and support me. Twakulabako emabega kaawo walina ka video ke wavaayo n'okola ku muwala oli amanyiddwa nga Tusala ekigambo. Iba tusala ekigambo. Omuwala gwe bayita tusala ekigambo. Genda maaso. Eyo katukireke? Genda maaso. Katukireke ekyo. Genda maaso. Abantu bajagala kababuza muno. Ate ka video kyako. Genda maaso. Toyinayo olutalo na muntu yenna ku TikTok okwo kutubeera. Toyina muntu gwali ogambye ko omuntu ono yali ampisizaamuko ku gaali. Oba nze ne muyisaamuko ku gaali. Naye nga siri muntu wa ntalo ku TikTok. Siri muntu wa ntalo wadde. Naye obuzibu nina buli obwa. Bumu. Sometimes nzo kwogera ekintu ne kindya. Ku TikTok? Yes. Ne bakudiza backfire? Abantu ne bakinterpretinga differently. Yeah. Because zolova nekola video ndekawo ba caption. Nendya naye nga nzi sikye nadde ngenderedde. Wallahi. Ate nga tolina wovaayo kwewozaako. Kati for example, soko mbuze bibi. Omukyala abakyala ababita abakyala ababiri omanyi Mariam and Tauba. Bakyalibo. By the way, those girls are my friends. Really? Tebampita nga tebapadde salamu, tebampita nga tebambuzizza, minata how are you bishishi and they're ever smiling. Kiki single baga tango JKD like deciding to munaye bali basiramu bana. Because ndi hijabi nabo ba hijabi. Naye lati Ibra. Let me be clear, open. Na video jana kola ku it was even exactly ku Eid. Tebali lutalo na itina gwe numba by the way. Naye abana ba TikTok bagikwata ne bagilinkinga what was happening ne kale ku what bali bambadde kati we wetegereza nnyo tuddayo ku budde bwa video me na postinga before Mariam posting I want to watch not seeing my video was the first Mariam hana posting yes so naye video because yatambula and people were over commenting on what they were putting on the imaginating to me nagenda okulaba everyone kanenga mahangene na video bana bayambadde kibano ninga nayo nenjira na kitofu the dress code wasn't good enough for Eid but wallahi billahi tallahi dana ta'ala naisa attacking abana and maybe that's why tebanyi maybe and that's why nkubuuziza are they your friends munange they era yabagenda okola ekintu nenda tulinayo kino bangamba tulinayo kino watu bikibishi they have no problem with them sinafuna utalo ku TikTok sinaba ngoli angamba mbuzi nina batanjagala because obayina naawe batanjagala bangi ndabakulanga ki bingi ennyindo emimwa ekirimi bingi batanjagala ko omwana abana nga babigamba babigamba comment section olaba na kufuanika comment yakula kyova olaba olina ekirimu kyova olaba oli mu kati kyova olaba so but those things make me strong why because alhamdulillah ndi mulema oli muki siri mulema alhamdulillah my brain is working very well so ekintu kyestategeera nange sinyiga ebintu ebyo bikulekawa minata oli wavaayo nagambe asimanya biki bikulekawa yes bera sinyiga
ekintu ekisobola okunyiiza era olunaku lumu natabukirako omuwala omu video gye yakola kisobola okunyiiza muntu kuvaayo n'awandiika amawulire amafu about my business nga ddala talina evidence awo mbaayo bubi because oba onzigyeko but bwovaayo n'omuma physically the way I am sirinaako buzibu because I'm not God at the end of the day nze netonda sayinaako obuyinza what should I do but business yange njinaako obuyinza awo nja girwanirira but me as a person as a body sayinaako obuyinza sibulina because nebagamba genda onyize nyindo genda okoleba I don't have that time no because naturally I nkoze video olina avaayo naginterpretinga bubi like mabegako awo nakola interview n'emirembe then I made a statement and I was like bwetujja mu field yokola empapula zo tezikuyamba like your papers don't matter but your brain education temattering right now twagala wayigayo ki ku ssomero twagala mpapula ze wafuna osegeera kati we namala okwogera ekyo omwana nava nakulya video nanvuma nakinterpretinga bulala munze nagambye abantu okusoma kibi kyokka nze nasoma biki but I only said when we come to the field what matters most is your brain ibro bwongo bwo toli kulya ku bwongo bwo bwe bukoyimirira empapula zo manyi gye simanyi and when I told them people interpreted differently kati ombanja kuvaayo mbayisemu bubi mwenna buli yakyogedde because ompayiriza so ebyo ebimu ku bintu ebinzijako nayogedde ekirala osazeemu ogeze nosalamu bu video bwe n'ogattawo ekikyo but yet I even explained why I was saying that because Ibra right now osanga omwana first class degree holder ngali ku border kati mulya first class degree emuyambirawo atalina yemuyambira the field is different era n'abaana mwino bagamba nti wojja mu nsi y'okukola hustle like a drop out and I will not change that wekinoba kale abulaja tuminata omuntu yenna ali eyo most especially ennaku zino tulaba abaana abawala ab'obuyisiraamu bettanidde nnyo bettaniddeko nnyo tiktok abamu bagikozesa bubi abamu bagikozesa bulungi advice gy'osobola okuba ng'obawa kuba situlaba nti mulimu abavaayo ne bakola ebintu ebitali birungi mu ngeri emu oba endala naddala abaana ab'obuyisiraamu basiiwuse nnyo empisa personal preferences munange olwo abamu balina ebaga naye nga TikTok is market, it's one of marketing manyi mna abantu by the way following nnyo ku TikTok ezimu ku video zitasiza okulaba mami bamita lugonvu isho ndaba nnyo so lugonvu alina sepenji yakola n'agamba olina kyotunda oba goliwo kugula osegeera okay you're buying but are you selling something so now no muntu ali ku TikTok kubuuza ku TikTok are you viewing other people's videos or you're also selling something right now mwana ne waba atunda nnyaanya ku TikTok okimanyi bazigula olwo omanyi n'omuwala w'amanda omumanyi mumanyi bamuyita mutegedde there's that girl atunda but who would think of such a thing babazala wabanyome bagamba nze twagala sente let me tell you Ibra nze tomugamba oba okola mu office kakangamba kintu kimu okimanyi ba business owner bano abaana bali wansi abahasolinga basinga batudde mu office center bw'obala ku percentage that is the truth omwana ali mu nigina wali atukula nigina n'azitunda asinga omutadde mu office waggulu Kampala Road center abamu oshegera so for us what matters money you have money sente is the problem not what you're doing because I told people nze nakolako nga by the way there is that story that is untold nze nakolako ne ku kyeyo yeah nakubako ekyeyo nakolako nga promoter supermarket yeah owebivulu no ku supermarket oyimirira waabwe nebagamba batulina product empya yaze katale when you buy it you do this nabikolako I've done a lot of things naye nali nasoma nandigambye namiro nasoma nnyo I own a first class degree the one that can even stand nebengamba nti the points zenafuna washimba nkola bino ebintu but the point is money abantu bajja basoma Ibra bikibu I did ICT nekola nnyo more of coding developing softwares yeah naye mulimu ogenda okujjanga olwedde nakozekozeko dde ebirala no so for that one naguvaamu ogwengambye nti naguvaamu then I started business so I went into teaching
like teaching, computing still. Not just abana, but emirimu banyoma emirimu. Okay. Wakati zino tapu tano ngamba ompa sente mmeka. Nze nja kukola. Osigera. As long as how much are you paying me? Guli Islamico. In my field of kunoonya mirimu, bampako omulimu. Gaina ngamba you have to unveil. Company eyo ne manager exposing. They told me I have to unveil. Nzija ko veil balokera mpomu. Nenga nakola interview nejita. Bulungi. Eyagaita yanimba mbusayise yangamba waise. You're going to start on this day. Salary is this. Ngandi mulimu gwakyo gwe bakugamba to unveil. It was graphics designing. Designing billboards, banners, what. Nenga tebagala ba veilings. Mu company yabwe temukola mbasamba ebise ku mutwe. So no sala omulimu guveka. Nabagamba sisobola because tunali sisobola. I even told this guy at least munyambe inspector ban munyambe kale inspector ban and they refused. Naye nali mu bwetaavu bwa mulimu, nali mu bwetaavu. But I looked at myself, sisobola kwambala mini, sisobola, you understand? Onekukulema. Nembayo nga nsimbye ne bagamba sigenda sobola. Nyankoma kubbala. So the collaboration, as long as tekisitaza ekikolana na ddiini yo because fyonna buli muntu alina eddiini ye, as long as oli comfortable nakyo nze saali comfortable, so as long as what we want is money. Yimba twagala sente kati ekirala tewali twagala sente nga tatera okuba nga nkuta Sheikh Tamusuza omumanyi bulungi ate tukimanyi nti munna ene simanyi your level gye wakomako okusoma eddiini eno. Sasoma nnyo eddiini naye kyemmanyi tubadde twagala otubuulireko like your opinion ku bigambo ebyayogerwa ku Sheikh Tamusuza nti tukimanyi ffenna Sheikh yavaayo n'akola omukolo gamba Sheikh yakola ebyokuteekako endongo ku mukolo gwe, Sheikh yali talina kubeera ebigambo bwe bityo ebyavaayo ne byogerwa. Ensonga eyo oyinza gyogerako ki gwe ng'omusiraamu Sheikh Tamusuza okuleeta abayimbi ku mukolo gwe? Was it necessary? Ebigambo byavaayo ne byogerwa bingi. You know? Ibra. Nga tunaba kumenya Sheikh. Oba oli awo talina kyakusalawo, oba oli awo nga bwe ngambye because mu mikolo mbeeramu abantu ab'enjawulo bangi. Mubeeramu organizer, mubeeramu bano oba oli awo talina kyakusalawo, oba oli awo yalina ekyokusalawo naye obunafu bwaffe ng'abantu. Because naawe olina obunafu bwo kitegeera olina weakness ye, nange nina weakness yange. So oba oli awo kyamumegga, oba oli awo naye talina kyakukola, oba oli awo kudemegenda ye sinajengwa. Kale your last remarks tumalirize. The point is for all the best hijabs banange, all long dresses and everything, Minata hijab point tuli kwano ku Ham block F ne S main entrance of Ham. Okay. Shop number 144 block S ne 136 ku F tuli ku main entrance block F. So Checho, but if you need any help about business, about anything, I'm good in explaining. N'omuntu ali eyo nga yandeetaze obuyambi asobola okukubira ku kasimu naga munnaye maama yafa, taata yafa. Sina sente. Banange sina buyambi bwe ngaba anyway, but I advise according to my brain. Sina buyambi because sina ibwa. Sina. But I'm starting up something. Inshallah. Kiyinza okuyamba olyawo. Kale barakallahu fiikum, tweyanza nnyo tweyanzege. Mbasaba mugende ku Tawfik Media UG, musubscribinge, musharinge, musoboka muwulize ku bigambo by'omukyalo ono ebiwoomu ebiryowo emyoyo business wise. Okitegeera. So tobeera eyo nga weekuba njawulo gamba mbu kiki. Take your time owulirize interview eno ofunemu ekyokuyiga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Era nga olaba ekipande kya Ham kino eno awo mmoka we ziyingirira wonna tuli wano ku main entrance ya Ham, shop number eri 122/1 tunudde mu Mukwanake olaba Hajimisa Traders. So nungi ddala tulina buyers of all categories.